Yes, kuvorongoto ndine Pastor Wilson Bugembe. Gwe mulundi okusoosa okukyaza kuvorongoto. Ekisooka bagamba omufaanana. Naye ate nange nompalabuliramu omuntu akufaanana. Nadda omuntu akufaanana mubiri gwa Kristo munnange. Pastor Bugembe mukyazizza. Bugembe. Kola bwoti oza kale sebo mpulidde musumba Asha akutumidde musumba Sala akutumidde naye oli mulokole musajja ningo omanyata andi kakati omuntu omuntu omwagala okwata omu ate olina okwegendereza olumu bwogero oyinza ofuna ekikolimo when you over okutwala speed tataboweri Dawudi teyali kabona naye ati yayingira n'alya n'atavunaanibwa n'aka kubanga alina ensonga si kibi sigamye tutoboogera naye ngamba nti you must make sure anyways twaze kwogera I personally think you are very talented. You have a very smart mind. Amen. You are very creative. That's why someone is watching. Amen. I just pray or you go okutwala speed manyo tutwala speed ekisusi batwala mpolampola mbavugira mu Subaru kulokta ntwina show. Yes my brother. Yes my brother. Not on off camera. I think you are very talented. Amen. Because of camera. Your mind is very creative. Yes. Just your ja kusigana kuddamu batwala speed era kwatwala mpolampola concert yaffe. Yes sir. Tusoka Friday tusokera ku African. Yes. Saturday tugenda Mukono. Colin Hotel. Sunday chotera gye banzaala. Eyo kumpita Masaka ebanzaala. N'ogenda budawo musajja Masaka. Yes. Suna Beni anabeerayo. Suna Beni oyo kito kyange. Owekinyanyanya. Yes. Twesunze okulaba naye kirala abantu kye bagamba ngetwakuzza ku mpewo. Twesunze n'okulaba maama. Era naye ajja. Olunaku lumu ngenda kwanukula ekibuuzo ekyo. Nkiwuute bu. Ngenda kyano kulwawo erinnya lisindugiza emmeeme naye I know kiruddewo nnyo bambi nange nkiwulira kiruddewo naye nga tujja Seguyo yasinga okimbuuza buli kaseera nawe Seguyo kati ngenda yasooka n'afulumya ne kaadi ssebo gw'olaba oyo yafulumya kaadi yasoka nti ekintu yali ayita abantu mu kivulu Seguyo amutwala speed Seguyo banna so pastor naye bwe tuvaawo tujjawo mulamu weekend eno then tugende Luweero Musaawe Mityana kugombolola tumalire ku Wash House Nansana na 12 tusonda sente za church katukola pavilions ezo buli muntu atukwateko tunajjako ezitegese nakinaki waliwo kibalutandisa wano entinde ekya okusaba bagita batya prayer wave yes kati twagimu twavuddewo twabadde ne tudda dakika nga 5 buli lwakutaano tubeera Kyambogo Primary School era kumpi n'ekiwaatula etinda ng'agende wabeene naye mu kisaawe wansi eno Primary School kati wetukuŋŋaanira buli lwakutaano omuvubuka ali eno omuntu yatulataza okwegattako what is all about what is it all about it's all about prayer mu nsi muno tosobola giyitamu nga tolina Katonda it's all about Jonah in the belly of the fish bwe nali mu kyennyanja nensaba Katonda Katonda n'ayogera n'ekyennyanja nekinzisemu so literally it's prayers, fellowshipping, talking to God and making friends, and it's literally prayers. Actually tubeera Busaabala Primary School buli lwakusatu ye prayer wave tambula wetu mpulidde okunga abantu bekajjansi Kajjansi Kireka bitabudde Kajjansi Gangu Masajja abantu bebuziga Ntebe tubeera ku Busaabala Primary School awo nga wakayisa Kazi Resort ngagenda ku beach ya Bobby tubeera kukuba bwe tusabira buli lwakusatu okuva ku ssaawa mpaka 4 then olwokuna tubeera Nansana ku Wash House then olwokutaano tubeera ku Kyambogo Primary School abantu b'ekiwaatule Najjeerayo Nakisaasi n'alya so literally you can join the prayer wave. Amen. Because olabibwa nnyo so neyanziza twatandise ne online radio bagita church radio yes like bo feeling nga oli mu mood za really nice gospel moods we are doing so good now
ogenda ku App Store oba ku Google Play n'oteekamu UG Church Radio. UG Church Radio. Yes. Also gifuna n'ofuna eby'omwoyo. It's really nice. It's 3 months old, but it was ranked number 3 online radio. That's good. Then someday it will be on air. But yeah, for now, it's even on your TV. It's also on Afro Mobile. Yes. So, Polongoto, Pastor tusabire kabantu bali ku Polongoto. Katusabe. Ayi Katonda, sabira buli muganda wange, atya Katonda, akwesiga, egwatuwa obukuumi, egwatuwa obulamu, egwatuwa emirembe. Sabira ne my brother here, omwongere omukuuma, oyongere omuwa ideas, oyongere okumusitula n'okumuwa ebirooto bye byayonera. Ne abagoberezi be bonna bakwano be, nabo bawa omukisa. Sabye omukisa ku buli member, buli fan, buli ali part of the Polongoto team. May the Lord bless you and keep you. Kama akuwa omutima gwe kyeguyayaanira, Bible egamba mu Zabbuli 2:4 nti may the Lord grant you the desires of your heart. Buli muntu aliyo nga weegomba kuwona mu linnya lya Yesu, weegomba kulinnya ku nnyonyi girinnye, weegomba kuwasa muzungu bakufumbira muzungu, Katonda talina kimulema. Bible egamba mu Yeremiya 3:2-7 nze Katonda abo bonna abalina omubiri waliwo ekinnema tewali kimulema. Era Bible egamba mu Isaaya 5:9 olunya olusooka nti omukono gwe teguyimpawadde nti taakwate n'awulira kye tusaba, naye obutali butuukirivu bwaffe buziba amatu ge liwempayo omukono gwe. Kama akusonyiwe oba atusonyiwe ebibi byonna bye tukola nga tetumanyi nga tumanyi atusonyiwe. Mukama aleete omukisa. Nsabye bino byonna Zabbuli 118:25 otulokole ayi Mukama. Save us, O Lord, we pray, and send down prosperity. May the Lord send prosperity on Polongoto family in the name of Jesus Christ. Temufa, temufiirwa, tebabaziika, temuziika muwangale. Zabbuli 9:10 you shall live 70-80 years and above in the name of the Lord. Naawe yalokoka n'ogwa, Katonda akuddemu akusitule. Naawe ayagala okulokoka ng'otya, Katonda akyuse omutima gwo odde gy'ali. Basabidde omukisa, nsabira n'eggwanga lyange Uganda, because this is a big platform. We pray for our nation, we pray for the future, and ng'olimba lwaffe Uganda, we lay our future in the Lord's hands. This we pray in Jesus' name, and God's people said, Amen. Munange naku zino bw'ngamba okusaba nsabira ddala. Hey, Thank you. Bannange, ngamba ko ne mwaka